wetegereze munda moloje tegeze mito gikyali mipya mito mipya naye mama mbadde muvugavugamu anudda mbadde ndi ku road test yadugaza webali wangambye nkole road test era nenkola road test nenkola ki ofufu jesi ya road test bobo yagala nti bicho gikolezaako basobola kyokka nibakiteka ku bondi then kugundi ku lupira n'oluka nebagimpange tukula bulungi nebagikuwanga otukula naye oba ojagala kati era osobola sina budde kanjitwalirewo so gitwalirawo gyetegereze ayengira ogyetegereze emmotoka saagala ogambe nti ate nkukuziza ekintu ekitategeere kasima tekirina pulaani yiiyo naye bino byonna tujja bijjamu ndowooza ebyammwe ebyasigaddemu biriwa waliwo byendabamu akatambaala butambaala bubuno bwakusiimula mmotoka ecupa y'amazzi osobola amazzi goma nnyoddeko tesoba ganywa engato zitwale sizeetaaga tuyingire ndoza nkusasula esente kuba sigenda kusasula sente ng'abantu banta baalaba kale tewali tabu manyi abantu balabaalaba balabaalaba balinga abashuma kale ndowooza ze zino sente zewagambye naye nga zibulako ate ate kubulako mmeka nagambe miliyoni 2 zino nkuwadde mmeka zino ziri 15 ayina oba onsedde nnyo naawe olimba nedda mpa miliyoni zange 2 miliyoni 2 mpitirivu naye sinza jugula motoka eno naawe she watu zikkirizanga awo nga ngenda nfuna endala kale mpa 18 mpa 18 kale kwata mpa 18 banereka naye tukola bintu ebyo akasawo kandekere kuba sina mwenzi twalire kyokka bannange kale kati kwate bisumuluze okanye omanyi abakuba olupiira we bali wonna bakuba empiira lwaki tontwaliddewo ddala nondekaawo nze mbadde nawe endaga ondekaawo emmotoka ogimpadde nkyafu olwokuba omaze okufuna ssente ezo zaggwa zisasula nyinja zisasula olwokuba omaze okufuna ssente kati oyagala kundekaawo bwotyo nga tonyambyeko ntwalira ddala wali abaana b'olupiira bagikuba amazzi eterere bulungi bajoleza no mitwalo oba 3 ate abo baleka kiswa 3 ene motoka olwobalaba taziri ennene kati maama ndowooza emmotoka tugireke nze kati nze nja kwogera nabo baninawo oludde okwata amasimu bwedakukubira amasimu tokwata onkanzo gireeta kayirigombe kiki emmotoka njitunda motoka gye wakagula nafunye ekizibu ng'olabye ate kyetaaga sente empitirivu ogitunda sente mmeka sente si nnyingi nyo miliyoni 2 miliyoni 2 naawe sente nnyingi ate ezo sente nnyingi miliyoni 2 naawe ani agenda ozikuwa sente nnyingi nnyo ezo kola bwoti kubanga nze nemmotoka nandigikuguzeeko togenda gigula ngenda gigula emmotoka naye kati tugenda kukola bwe tuti emmotoka ngenda gigula miliyoni 12 oba tozina mu kashi tugenda kukola bwe tuti ngenda sooka nkuweko miliyoni 6 nze njagala sente za mangu mangu ate njagala sente mangu ne zino za mangu mangu za buliwo katukole bwe tuti nze kankuwe miliyoni 7 okiveemu emmotoka ogindeke mwami Kabanda tonyambye nkuyambye toyinza kugamba ezo sente nga tolina na kashi abula kangende wa musajja yajinguza yagenda okunyamba zino miliyoni 7 zibadde za Kabanda kashi twala sente zo sizaagala owayi okiki emmotoka ebadde ki emmotoka talina buzibu onkubira kale bulere emmotoka nagikuweteredde terina mutawaana wekukubidde nkugambeko nti nemmotoka olina obuzibu emmotoka talina buzibu obula obuzibu nze saagala onneekwaye mbadde manyi oli mukunneekwasa nnakuwa emmotoka enfu emmotoka nagikuwannamo emmotoka yonnaweyingira togikebera essaawa oke kati kakati njitunda njagala ompemu ssente oyagala nkuwa sente ate obadde ki olubadde obuzibu bwamaanyi ate bwetaaga sente empitirivu wabadde wagwe mbadde ndabye wali eri naye ate andondodde bulala amaze muwadde amagezi wadde ag'obuntu obadde olina gweoyagala ogiguza nga bulijjo ayagala emmotoka naye kati mbadde awo ne mujjukira ne ŋŋamba lwaki simukubira essimu ŋŋenza nga talina na kashi gwalina miliyoni 8 akakisooka enze nsobola ogitwala nange mbadde awo ne nkulowooza naye nga engeri gye nagigula wano kanze gyo mpeemu ssente kozi nagiguza miliyoni 15 18 si 15 azali 18 wali oŋŋamba na 20 si ye gwe naye waliwo 15
Aha. Oleko Okay. yali mulala ate ng'agulandala. Ng'agulandala. Okay, kanda kamalo gikebera ndabe Kiri gikebere? Kanda boyinza okubanga munnange. Omaze okugitta. Tambudde ne kawalako. Mwekali. Oli otya ggaalo? Oli fine? Okay. Ni mmotoka ng'ogikulubudde amangu. Naye naawe kuwa. Amangu age mmotoka n'ogikuluba okutuusa ku kino. Kiriwa naawe. Bannange olimba. Naye si akakatuwa kampeerako kali Nedda olimba. Era nange oliwe nali nkubuuza olimba. Emmotoka ennaku bbiri neraba bw'ogikoze yonna ogissa ogimazeewo. Kebera. Ibyo bikyali bipya nga babimba. Emmotoka ani egisumuludde muno? Emmotoka basumulula busumuza ne beteekamu ka oyiro. Kyogenda kwaka batekeetaagisa. Bannaye emmotoka bateekamu oyiro kankyamufu. Ate naawe leka ate emmotoka tegenda mu oyiro. Kale katuyagala ssente mekenewe. Ate ssente meka ssente ozimanyi ze njagala. Meka zogera. Nagigula 18 gimpenve wano. Wangi nyabo. Kuka nyini waliyo ng'ama 10 milioni. Nkimanyi bulungi. N'ongamba nku 18. N'engukuwa. N'ogumpa. Kati gumpe ngende. Wagula 18. Kale tujjemu emu. Ngenda kwa milioni 6 kashi. Yesu Kristo. Nkwa milioni 6. Nkwa milioni 6. Na ebera n'ekisa. Nedda ndo. Milioni 18. Gitwalo giguza abalala. Nze sijja sobola munnange nze. Ate lwaki njiguza abalala nga gwe yanguza wooli? Anti wendi kugamba sente zenkuwa. Abeera n'ekisa naawe newankubadde ndi mbwetavu wa sente toyinza kukola kintu ekyo. Katuyagala sente meka? Nawe 18 ngende. Ne nkubulire twala. Kale mpa 15. Gwe. Olowooza otunda ki? Motoka. Olowooza nekyali mmotoka emmotoka gyonoonye bw'oti. Ennaku 2. Emmotoka nkwata milioni 15 nzikuwe kwene emmotoka. Ate badde ki? Tetambula togikebedde. Kwata milioni 7 cash nkute. Mbadde nkwa mukaaga nkugeddeko milioni emu. Olaba oli abadde ampa 8. Ng'azimperawo mu kashi ne ngamba kanzije eweewa. Abadde azikuwa mu kashi? Kale kankuwa milioni 8 nange kashi. Nange nedda. Nvuddeyo nga mpa 8 kashi. Ale naawe mpe 8 kashi. Sisobola. Kale. Ngenze. Jangu lugirya tuteesa naawe toyinza kukola kintu ekyo katonde sootya. Nze ngenda munnange nze Mariam nkuwa 8 kashi. Yongera ku ssente. Milioni 15 era basikuyiseeko nnyo. Wali 18 zibe 15. Kwata milioni 8. Naawe nedda naawe. Toyinza kukola kintu ekyo. Mmotoka ekyali mpya. Akati munnaye ndowooza tubireke. Kyokka noyogera ng'azigwa atagimpa no. Gwe nyini gwe wajinguza wano kenyini onwala kuba nabo omupiira. Sirina buzibu. Era nze nagiguza ndi oyakumpita wa mutima mubi. Oyagagamba nti emmotoka yo ngiguze. Mbe 15. Nedda. Kale kole 10. Nedda. Akati oba tompa nange mbadde nkoma ku 10 kati awo nedda. Awo kiganye. Kale. Njosako gye. Naye ate naawo nsedde nnyo naawe oyinza kukola kintu ekyo. Bannange nze banaye bamukumalira budde munnange. Yongeramu empola omwenda. Kale kankuwa milioni 9. Naye kankuwa milioni 9 kansooke nkuweerereko 8. Naye tonkoze bulungi. Kansoogeko 8 naye zijja ku ssimu. Tonkoze bulungi. Milioni 18. Mazima ddala ogizemu milioni 9. Nsomere enamba yo ggwe naate ezijjako. Sirina zijjako. Nazo zinnyimye. Nkuweereza 8 cash ezijjako. 8 net. Kati ezijjako simanya bikiggwazi. Okola singa si bizibu bino. Soma enamba yo. Leeta ngiwandiikemu. Singa si bizibu bino tewandindabyeko. Ate era sigenda kukomawo wano. Era nsuubira okugula endala nno. Wandibadde oweze 10. Nakyo nkyeta kya ssente. Oba otwala mmotoka, oba otwala ssente, oba otwala mmotoka londako ku 2. Kino ekizibu kya ssente. Era ngenda kufuna ssente wano. Naye sigenda kukomawo mu bondi zammwe wano mumumpemu. Walayi kyonkoze si kirungi. Ate bantu kwekwasa. Kebera essimu yo. Tonkoze bulungi. Mufulume nno n'omwana wa mwenze ngenda. Amaja ntugenda. Akatabo kayo kaliwa. Bibino byonna mu mmotoka mu ebiri. Okay kale. Mama saga ogamenti nkuyisizza bubi. Kale kituufu mpisizza bubi. Saga ogamenti ndi muntu mubi. Tompita muntu mubi. 18 mpaako 9. Tompita muntu mubi. N'obugundi buno bukyakola. Tompita muntu mubi saga. Kimu kikola. Ate kikola nze nuko. Nenga muli bazibu. Kati mama n'okunninya. Bannange n'omwenda. Kala nazeemu lutalo.
naye tolimu abula toliddamu kundaba wano nze nkubule singa sibizibu abula muli bazibu bwe mba temala tuwa motoka zammwe mwegonza olugonza ne tubasasula ssente gumanye nnyini gwe wajinguza nze ŋŋaanye nti size nagiguza obusana n'obukwata n'obuwa munno nga gwe wano walemerako nkuwa 18 maama kankwesonyo ngensi walemerako nkuwa 18